ekyayina ebitatambula bingi nnyo nga National Development Plan 3 weeri gye tutambuliddemu omwaka gwa 2021 mpitirivu nnyo ebiragibwa wano ate n'ebitatambula nga bwe bakoze ekibalasa. Kakati eddwaliro ly'eMulago yagamba ngenda ddikola ndikulaakulanye. Eddwaliro eryo abamu batugamba bo bennyini baalyetwalira. Eddwaliro kati lyabwe bwe libanga si lyabwe nga nnimba lyani ekogaba olaba lyale ebintu byonna ebintu biganye nze kyenva mugamba nandibadde kirungi n'alekulira agaba nange nafiize naafu nkomye wano. Uganda nga bweyimiridde omusingi gwa UK. Now we are so different in everything you are doing. When you compare Uganda as a country with the United Kingdom, when you talk of COVID lockdown, hitting a year COVID-19, UK was much affected compared to Uganda. An eighth of the population of Wakiso. Iyo ne bajiwa obukadde 406. Kakala ate minister n'ateeka ku omukono. Nagamba it is fine. Ibi kati ebyo bye biruma abayaaye. Kakati mama Narusiba ye in the social aspect omuli ebyobulamu. Embeera ogirabo n'embeera y'abantu embeera byonna nga bibiri mukulu mkwabya siyo muri yalese bwina kijju kitabo kya 1902 paka ku kya 2021 akati mu bwenkanya okwekubira ko kwali kungi kwamaanyi obukulembeze oba obufuzi bwa gwanga kubanga ekintu bw'olaba wane Uganda wane mu Buganda wano ffe twabanga n'emmere empitirivu omungi n'omukulu ono bwe yajja mukulu tibukabulwa ng'abeeri eri sayidi eri gy'ava tebalina mmere ye kati kye yakola bali n'abawa tractors abeeri balime bafune kye balya mmere mbungi kati wano najja atuwa eddagala baliyitanga Dudu Bitooke atugaa nti Dudu Bitooke oyo ajja kubagaggawaza mujja kufuna emmere ng'ebagaggawaza okukamala. Kati abantu baffe ne bakwata Dudu Bitooke ne bamussa kuki ku bitooke mu bungi. Dudu Bitooke oyo ne batamanya nti abaleetedde bulabe. Dudu Bitooke yazaala ebinanka ebiwuka ng'ebiwuka ebyo binene nnyo kati nga birya ebitooke ne bifa byayina ebiwawaatiro nga binene nnyo ebiwuka ebyo Dudu Bitooke ebyavanga mu Dudu Bitooke. Dudu Bitooke oyo najja atta ebitooke enna ne bifa olwagawuka ago aganene olwakola ettima. Nze sigamba nti wano wokka we yanditadde ebirungi naye equality yeetaagisa obwenkanya buli sayidi. Kati okuva olwo ebitooke bya wano e Buganda ne bifa ne biba nga tibikyaliwo. Kati bali eri n'abawa tractors ne balima emmere abagani mulime emmere mbungi n'abawa ebigimusa ebitatta bitooke naye wano emmere tulya yawa tulya yeeri era kati teweepanka nti
gwoyina emmere wano kati emmere netufaako netusigaza ebiwuka ebyo eryo ttima ene nnyo kyenagamba nti yatuleetera abantu baffe okubanga atusigamu obukyayi n'abantu bejindi beeyo mu west ate nga yatusanga twagalana bulungi nga tewali agira munne nga toli abonyabonya munne tewali awalana munne kambuza kachikado dudu bitooko mukadde nga kankusaba mukatono okay njagala kumanya nensi okumanya omanyi okumanya tekugwayo nja mutuyigiriza mukulu Museveni buli kimu kiyakireeta ekibi yaleeta ettima wano toyagala nkulimbe fuga nti yatuwa dudu bitooke buli kimu Museveni wano ajja kutugaggawaza dudu bitooke oyo naye nga dudu bitooke azaala mama nalusiba omuwabula oba omugamba oyongerezaako okwongerezaako kyagambye yongerezaako katono kale adde amaliriza nalusiba lwaki agamba sitting president nti Museveni Obote bwe yali mu bukulembeze buli ekyakola bagamba nti gavumenti y'Obote kino yabikola Idi Amini nti Amini eyo yabikola kakati sitting president kati amutege buli mbeera ebeerawo ejjawo sitting president buli embeera eri negative eba ya sitting president lwaki eri positive ye lwagamba yeye credit ye naye mwennyini bwe yajja wano yatugamba nti buli kikolebwa during your leadership bwoba okikoze bwoba toyagala kibeewo tikibaawo n'atugereza ku kyokutta abantu kye bava battibwa Obote be badde babatta singa babadde tebaagala bantu kufa tebandittiddwa ye kye yava abajjawo dudu bitooke oyo gwe nkugamba yatukolera ettima ffe abaawano dudu bitooke n'azaala ebiwuka ebyo ebirina ebiwawaatiro nga binene dudu bitooke natta ebitooke bya wano byonna bimalawo paka kati situyina bitooke era emmere tulya yeeri kintu ekyo kibi nnyo yatuleetamu obukyayi kati nga tutayina na bannaffe nga amakulu gaakyo gwembeera y'obulamu ogirabidde mu kutandika tekubaddeko na kyakulya yadde kakati ekyokulya kitya nanti dudu yatta emmere yonna ate tukyayina emmere fe obumere tuyina butyo dulya emmere bwe twatemanga nti tubikka lusuku kati bwe tulya ebitooke bya oyo dudu bitooke yayonoonera ddala emmere ya wano kakati ekirala najja atwonoonera ebintu by'ennanka ebyobulamu twayina egundi twayina amananka gano twalina amalwaliro ffe twalina amalwaliro ffenna bannayuganda nga gabwereere sajja n'atukolera ettima kati tukyalina amalwaliro ge twandibadde nago nze njagala kubuuza pulezidenti Tibakabulwa mubuuze ensi ekulaba amalwaliro gaffe gaalagawa era gaani Mulago hospital yakolebwa abasajja bano be yajjako ne bazimba Mulago nga buli omu alina Mulago ng'era ogenda bugenzi ne bakujjanjaba nga towaddeeyo na 10 kakati eddwaliro ly'eMulago yagamba ngenda dikola ndikulaakulanye eddwaliro eryo abamu batugamba bo bennyini balyetwalira eddwaliro kati lyabwe bwe libanga si lyabwe nga nnimba lyani okubanga kati ogenda okujjanjabwa ekibuuzaawo osasula miliyoni emiliyoni eyo ani agisasulwa
eddwaliro okuba nti Mulago eyali eyaffe tekyali yaffe. Okay. Ekintu ekyo kya ttima nnyo kye yatukolera okubanga yatuggyako eddwaliro lyaffe. Akati olaba COVID ono assa abantu bamalawo lwa ssente lwa Mulago okubanga tekyali yaffe. Yabali. Yaffe abantu batugamba nti yaabwe Mulago yafuuka yaabwe. Kyova olabanga eddwaliro eryali eryaffe tirikyatujjanjaba. Ffe twalina eddwaliro lyaffe. Okay. Ab'Egindi wano balaba ab'Eluweero. Luweero eyo mazima okusinziira Luweero kye yakolera Pulezidenti Tibakabulwa. Okuddira okubakkiriza basaalimbire ewaabwe bakolereyo obuyeekera ng'ate eri gyayita ewaabwe Egindi mu West bamugoba ne bamugaa toleeta wano tosaalimbira wano na ntalo. Okay. Twagala ntalo. Bala ab'Eluweero ne bo ne bakkiriza. Singa Luweero kati eringa London. Nati bagamba ye Makka. Kati Makka yawa naawe. Sebo Makka bagisiyo. Makka yawa. Emizikiti gyago gyamaga. Gyafuuka gyamagere. Singa Luweero eyo eringa ki? Eringa London. Mama. Omba kwekyo kutoja bulamu. Bye bamukolera. Era baluweero obwavu obuliyo mutabani. Abaluweero obwavu obuliyo. Nze ne ngamba mukulu ono yandyefumiitiriza naye yeetereeza. Ekitakyasoboka kati kuba obudde buweddeyo. Kuba kati tokyaga nti owabule Pulezidenti Museveni. Onoomuwabula otyo obudde bwe buweddeyo. Kirabika bamutwala kakaaba. Owulidde? Ennyonyi. Twalina wano ennyonyi. Nze ne mukuba byasa azijjukira. Omusajja ono Amini yakola ennyonyi wano. Yaleta ennyonyi wano nga zivuluuja. Owulidde? Ezo zonna yazisaanyaawo. Kakati ennyonyi ze yaleese zikuba bantu bigo. Ne juuzi yagudde. Neerindi gula ekigwa mu kitoogo. Ekogaba olaba lyale ebintu byonna ebintu biganye. Nze kyenva mugamba kyandibadde kirungi n'alekulira agaba nange nafiize naafe nkomye wano. Kyosaba biganye kyemusaba mukulu Tibakabulwa kanyongerezeko eddoboozi jjajja Nalusi bakusabye nti onaaba osobola akuyambe ayambe eggwanga. Yambe eggwanga bwekya kisoboka ekintu kino okite. Ng'abazungu bwe bakola ekintu bwe kimule aga nti bannayende kulidde. Tumwebaze Mwanyinaze Nalusi bawasaaze. Asazi? Tewali kusaaga. Agamba tino asazi. Kuyoweri kakuta Museveni muga nti akole ki? Nti akite. Ensi sisi ya gundi Tibakabulwa. Ensi yaffe bannayuganda ffenna. Omuntu omubuulire kirema. Ekiganye kyaganye. Kyaganye. Ne tuyaye ekirala. Tumwebaze byakoze. Owulidde? Tiwali kyalina kufoosinga kubeerawo. Okay. Essebo. Awo ngo owunzise ogamba badde musaba alikulire kubanga bw'ogamba omukulu mukuba byasi bw'agamba nti abo nsaaga. Omusajja ono tomanyi nsonga zamutwala mu nsiko. Sajja ensonga ezamutwala mu nsiko zaali zigamba bakulembeze kweremereza mu ntebe. Endala bakulembeze kubba bululu. Era ye n'alayira nti ye talisobola kubba kalulu. Owulidde obulwajjanga buleka buwe. Ekinze kyemubuuza ensonga ezo zaalagawa. Kakati bw'oga nti nsaaga tukole ki? Walabye akalulu. Walabye kye yakoze akalulu k'ekayunga. Njagala muwe kino nga Mukristo munnange ajjudde. Ekereziya etwambika abakristo abajjudde nti akabonero ak'okungulu akalabika kakuwa ekifaananyi eky'omuntu ekitakolaki? Ekitalabika. Ekitalabika.
ensonga ziri zoogerako akabonero ak'okungwa akaali kalabika mu kiseera ekyo ate mwana atumunda si kyekyali akabonero ak'omunda akatalabika akabonero akatalabika kaalaga kirala era mu kirala olwaleero okiraba amaanyi agasukiridde ku bannansi mu kutyobola eddembe ly'obuntu ng'ebiseera ebimu gasinze aba special force be twalina gasinze ekiyitibwa aba UNLA gasinze aba NASA okkiriza okole ki ogaane ekyo ssebo kyekiri mu ki ekiriiro nze kyennyonnyola mwannyinaze kati gwe kyomuwagira agende mu maaso nze sinaba kugamba nti mpagidde nkulaga bulaze ekifaananyi ekikola ki nti okuguguba weekuli okkiriza okole ki ogaane